twala omukisa guno okuyita abanyankole bamuyita musinguzi. Abatoro bamuyita akiki. Arali. Abasiramu mwamuwalirwa Swaibu. Shey Swaibu. Abembala bagisoba mwamuwalirwa Wabuya Mubuya. Atefe wano Kampala tumwito wekitiibwa ennyo Kyagulanyi Ssentamu Robert sebo tukwaniriza jangu oyogere eri abantu. People power. Our power. NUP everywhere. Baganda bange mwena, bakulembeze banange mwena, balwanyi banange mwena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nja kutwala omukisa guno okubebaza okusiiba baganda baffe mwena ne banyinafu abasiraamu. Ffe emikisa tugifunira kummwe era tumanyi nti Katonda alinaffe era bye tusinga okumusaba nga kyetukulembeze nnyo okutununula okutujja mu mikono gy'abaana abatemu abajambula ajja kikola insha Allah. Kantu ayina omukisa guno okubaaniriza mwenna gye muvudde. Mbadde wano nga ndaba abaana b'Embale bamasaba mwenayo mulembe mwebale nnyo okujja bannange mwanyala naabi. Tusanyuse nnyo okubalaba, tusanyuse okubalaba baganda baffe abavudde e Kayunga n'ebitundu ebirala, abavudde e Bukoma Ssente, abavudde e Kyotera, naddala abavudde. Okunyigirizibwa tekwakoma, kukyagenda mu maaso. Olunaku lwa leero ku makya mbadde njogera ne Deputy President Honorable John Baptist Nambeshe nantegeeza nti olunaku lwa leero nga bukya bawambye bamemba baffe 3 okuva e Mbale bakyabuzawo abantu. Naffe kennyini mulabye nti okunyigirizibwa tekunnakoma. Abawagizi baffe batugulira emmotoka naye kubanga yali esinga neya jjajja okuba owakabi bagiwambye nga bwe mwalabye ne basaba obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente. Oluvannyuma lw'okusasula omusolo ne basaba $330,000 n'omusobyo endala. Muzze mumulaba nga badikiteta bonna bwe bakola. Bagambako nti ne wano baagala tusengulawo. Kati ne gyembeera emagere mwana tubaagala kunsengulayo. Naye okufaanana n'abantu abalala bonna bino tebyakatandika. No, bannakyemalira bonna bwe bati bwe bakola. Naye kyannaku nnyo mawulire gannaku eri Mwami Museveni tiffe twajja twetegese okufiirwa buli kimu nga n'obulamu mu butadde. Kati tulina kyotugamba. Njagala kumaliriza mikwano gyange nga mbawa obubaka obukyasinze okubeera obw'omugaso eri ffenna ffenna. Buli omu ajukize munne nti tebinnaggwa bitandika butandisi. Gamba munno tebinnaggwa bitandika butandisi. Twagenda mu kalulu mukulike eyo nnyo mu lutabaalo. Luno lwali lutalo tekwali kulonda. Lwali lutalo nga tulwanagana n'abantu abambalidde emmundu, ebyambe, tiyagaasi, bomu n'ebirala. Ffe ng'ekyokulwanyisa kyokka kye tulina ge mazima. Ng'ekyokulwanyisa kye tulina bwe bantu ye Katonda. Era tulina okukkiriza nti olutalo olwo twaluwangula. Twaluwangula kubanga ne kaakati abo balina emmundu ate bo be batutya mwana wattu. Twaluwangula kuba buli gy'oyita n'obuuza abantu baatulonda era ne kyeraga lwatu. Mukulike eyo nnyo, mukulikire eyo ddala.
njagala bayozayoza abasobola okulangirirwa nkakasa tibangi nnyo ku bakulembeze bannaffe betuli wano nabo ne betali wano nabo leero bawangula okufaanana nga nze bangi tebalangirirwa naye ate era nja okwozayoza mwe abasobola okulangirirwa era nyongere okubategeeza nga ntandika butandisi nti tebinnagwa tukyagenda maaso n'olutabaalo luno. Twagenda mu lutabaalo luno nga missoni yaffe yali yakujjako nakyemalira era twali tubategeeza baganda baffe nti okulonda kuno twakugendamu nga phase emu ku lutalo olunene nnyo. Omuzungu agamba there are many battles in a war. That was one battle. Many battles are coming. Mwolo olutabaalo lwe twalimu twali tugenze twenunula nakwata buyinza bwa ggwanga lyaffe tulivuge nga tulitwala ffe bannannyini ggwanga gye tulowooza gye lirina okgenda. Twali tugenze kwata buyinza bwa gavumenti newankubadde tetunaba bukwata nga bwe twali twagala tubukwate tukkiriziganye bassebo ne bannyabo naddala mmwe abakulembeze abalondebwa nti gavumenti twagikwatako ekibajjobajjo. Twali tunonye kyonna era kyonna kyetwagala kuba bagamba winner takes it all. Naye era abaganda bagamba nnyama ntono kati gavumenti twagikwatako ekibajjobajjo. Ebitundu ebisinga mu Uganda abantu batulonda newankubadde wangi batubba wangi gye twalangirirwa era ndi mu kwogera nammwe abasinga wano nga muli bakulembeze mu mitendera egy'enjawulo. Kati abaffe nnyama ntono bw'oba okayana eri mu nkwawa kiki ekiba kina okuddako naddala ku sayidi eyammwe abakulembeze abalondebwa. Mwogezi waffe akyogeddeko naye era n'abaseketeri abadde nga bakyogerako entakera nga batiisatiisa abantu mwe kale mwali mwakoba nakyemalira naye mujja kwejjusa olw'okulonda abakulembeze ba NUP okwo nkutwalanga kusoomozebwa naye ate ne nkutwalanga omukisa kuba mwana ttunze bwe nakulanga ekyasinganga okunkozesa ebintu eby'amaanyi kwe kunyoomebwa era njagala nammwe mukitwale okuva leero nti gye bakoma obbanyooma mukole buli kye mukola nga mukola kukakasa abo betwawangula n'okukakasa abantu baffe abatulonda titebakola nsobi. So njagala ffenna buli omu ajjukize munne nti tulina duty to serve, tulina omulimu okuweereza abantu baffe mwegyo emitendera gye mukyalimu olunaku lwa leero. Njagala buli omu akijjukize munne ebyo ebifo bye mulimu mubirimu temporalire nzawo siwe mbalaba ebyo ebifo bye mulimu mubirimu temporalire. Nze bwe mbatunulira bwe twetunulira ffenna tulina kweraba nga gavumenti eri mu kweteekateeka okulembera eggwanga lino mu bujjuvu. So nga mukuba engalo njagala mumanye nti nze nja kuba mbalaba nga mbataddeko eriiso ejjogi guno mugutwale nga mukisa okulaga obusobozi bwammwe to distinguish yourselves. Simanyi Joel yatera okunyambako obiza mu Luganda. This is your opportunity to distinguish yourself as a leader, to show leadership and to show me reason why you should be elevated by the time we get our full mandate like the people of Uganda gave it to us. Wakati mukulaga abantu bemuweereza naffe bakulembeze bammwe mutulage nti ddala tulina omukulembeze wano tulina omukulembeze wali. Kubanze bwe mbatunulira baminisita tebagenda kuva wala nnyo mumwe. So muina opportunity, muina omukisa okuweereza abantu bammwe n'obusobozi obwo obutono mukyakuteko basebo ne bannyabo. Njagala mujjukire nti ebyo ebifo mubirimu sijja sikubeera comfortable, sikubeera mu kiwejjowejjo nga omudde tannatuuka kuba tetunnatuuka gye tulaga.
ebyo ebifo abantu babataddemu mu bakomandinge mu bakulembere mu lutabalo ate olunene olw'okumamulako nakyemalira. Nzize nga nkibagamba nti bwe tuba tetunnaba kununula Uganda gijja mu mikono gy'abo abayeekera abagitunuliranga faamu abagitunuliranga property yaabwe. Obukulembeze bwonna bwe muyina bwe tuyina tebugenda kuba na mugaso. Bagenda fuba nnyo okunafuya abantu. Ogezaako bategeeza ne bwe mulonda abantu abalala ffe bamukwata mundu ffe tuba tukyabafuga. So omulamwa omukulu gwa kununula ggwanga lyaffe mu bujjuvu basebo ne bannyabo. Ebifo ebyo nsaba mubikozese nnyo nga front ya struggle. Mubikozese nnyo okugusa ensonga ezinyiga abantu n'okusingira ddala okutema entoto okwemamula kwabo abatuwambye abatunyigiriza abatubbye okumala emyaka 35. Njagala buli omu abeere nga akyejjukiza basebo ne bannyabo nti ffe abakulembeze abalonde nga tuli wano ffe tuyinza okugamba nti tuli bongo oba mitima gya struggle eno, naye emibiri gya struggle eno be bannaffe abo abatalina nawe beesimba. Eyasulawo bodaboda ye, eyasulawo ennimiro ye, eyasulawo omudaala gwa capati najja ayimirire naawe mukulembeze we kuba amanyi ojja mutuusa mu nsi ensuubize, ojja mutuusa mu Uganda empya. Bangi kwabo bannaffe balizira kumwa olunaku lwa leero. Bangi kwabo bannaffe babuzibwawo tewali amanyi gye bali. Abaafuna omukisa okuwona bakomezebwawo nga balayiddwa, abakyala bakwatibwa, bangi babajjamu amaaso, babajjamu amannyo, babakulamu enjala, babatulugunya byansusso. Bino byenjogerako bya ddala. Eyo gye muva naddala mu abeekyotera mumanyi nti bannaffe abamu bakomawo nga babatiisiza n'obatiisa obutabaako kiboogera. Eyo embeera gye tulimu temulina kukyerabira ekyo baganda bange. Abakulembeze muyinza okuba nga mwe emitwe gya struggle eno naye emibiri gya struggle eno bebo bannaffe paka olunaku lwaleero nga bakyali mu kunyigirizibwa. So buli wootula mu office, buli woba nga oweereza, buli woba nga bakuyise ng'owekitiibwa, buli woba nga oli mu kugolola suuti yo genda kulayira, njagala olowooze ku baana abo, olowooze kuba gye bali, omanye nti tebinnaba kuggwa paka ng'ekirooto kyabwe era nga wamu kyekirooto ky'Abannayuganda bonna bonna nga kituukiridde basebo ne bannyabo. Tuli mu bifo ebyo ffe abakulembeze abagenda n'okuba nga batusasulwa omusaala ku lw'abo baganda baffe tebinnaba kuggwa. Missoni yakujja dikiteeta mu ntebe gyatuddemu olunaku lwa leero. Era ekyo nga tekinaba kutuukirira tewali ayina mirembe basebo ne bannyabo. Ekyo kikulu nnyo era njagadde ffenna buli omu akijjukize munne. Mu abo nno mulimu n'abakulembeze abalonde bakansalas. Waliwo ne meeya gwe balonda ng'ali mukomera. Ne olunaku lwa leero baganda baffe nga James Mubiru, baganda baffe nga Kalyango, baganda baffe nga Serunkuuma n'abalala bangi balondebwa bali mukomera era bakyali kitalya. Buli kye tukola tukikole ku lw'omuntu wa bulijjo. Muyinza okuba abantu ba bulijjo bo temubalabe gye mutambulira ne mujjukire nti waliwo abakyali mu kusasula omuwendo ogusobozesa ffe okubeera wano we tuli olunaku lwa leero. Kanaffe buli lunaku olw'obuweereza bwaffe tuludedicating oba tuluweeyo ku lwabo ku lw'eddembe lyabo ne Bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Temwerabira baganda bange nti twawangula nkibagambye nti abo bemuti abatutya nnyo okulaba nti Mwai Museveni ayonona ssente z'omusolo ne babuusa ennyonyi mu bbanka okwo kutya obwo butiitiizi. Naye ate erabire nti batiisatiisa bamubuuka dda. Kambabuuzi gw'osuubireyo ennyonyi ennwanyi okusuula bbomu wano mu bantu. Kyogamba ye Museveni tamanyi kye kitegeeza. Kyogamba tamanyi kyatuuka ku mukwano gwe Gaddafi. Tamanyi kyatuuka ku Bashiri.
takimanyi kyatuuka ku Mambaraka ne bannakyemalira abalala kati lwaki mutya? So ekyo kibeere nga naffe tukyejjukirizaako. Tumanye nti ensi yaffe ekyali mu buwambe, mikwano gyange, bali mu kubinika baganda baffe emisolo enkya n'eggulu. Emisolo Museveni gy'akozesa atogezaako okulongoosa erinnya lye. Tumanyi nti asasula aba lobbyist basobole okumusiiga ekifaananyi ekirungi mu mawanga ago ge beewolako sente abaana bamwe n'abazzukulu ze bagenda okuba nga balina okusasula. Munakijjukira mikwano gyange nti ebimu ku bye tusinze okuwangula kwe kwoleka Museveni ne tumwambula n'asigala butte mu nsi yonna. Museveni kyabadde asinga ku badikiteeta bano abalala yali yepresentinga nga kye bayita benevolent dictator, ng'ayambala essuuti ye bulungi nnyo, n'afuna aboogezi b'olusungu, n'asiba ettaayi, n'agenda mu mawanga ago agabadde